Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nedobozi nze IBRAH Mukasa. Yonna gyosinziira okubanga tulaba nkwanirizaako ku the extra digest mugoba nsonga. Tusinziira mu ggwanga Uganda ne luka tubuna ensi yonna nga tuyita mu bayengo. Era nga nkutegeeza nti on our special episode of Celebrity Roots tutunuulira omuntu gy'avudde watuuse n'ebimukwatako. Era nga olunaku olwaleero twasazeewo tutunuulire omu ku bavubuka embulakalevu, abavubuka envumuulo, omuvubuka amanyiddwa nga Wisdom Kaye. Twasazeewo ne tugamba nti ffe ng'aba Extra Digest twagala tudigging down tulabe Wisdom Kaye yaani, bamuzaalawa, mwana waani, yakulirawa, era ku kyalo ewaabwe gy'ava bagamba ki era bamwogerako ki, yakula naani, mutabani waani. Era nga mu mbeera eno ebiseera bisinga abantu tubalaba ku social media nga batutumuse, tulaba abantu mu mbeera y'okubeera nti balina ebintu bye bakola bitambula bulungi nnyo, naye ne twebuuza abantu bano bavaawa, baana b'abaani, era bayise mu biki okutuuka we batuuse, because olwaleero tulina gye bayita business ya blogging. Tulina abantu nga bo balya ku social media, bo batangaza ensi nga bayita ku social media, ba creating awareness on social media. So twagala tumanye Wisdom Kaye avaawa, era nga wotulabira wano tusinzidde mpambire ku ngoma oba mu bitundu gye bakolera engoma ku ludda e Masaka mu bitundu by'Empigi. Tuli powered by Sozo Private Consultants UG, era nga bano basangibwa Kirekaawo Kamuli Road meters 15 zokka. Abasozo bagula ebyawaka office and level bikoze nga biri mu good condition. Abasozo enamba yabwe y'essimu eyitawaawo mpola beekwate banoonyeko buli kimu kibeere nga kitambula bulungi. Still tutebamu center aba Sankago Shipping Company abasangibwa ku Arua Park, ekizimbe 14 Plaza GF07 Sankago basaabaza emaali okuva e China paka Mombasa in only 18 solid working days. Weekwate Sankago gw'omusuubuzi n'ayagala okutandika okusuubula, era weekwate Sankago eyasuubula edda, weekwate Sankago gwe babazze banyaga ne bafeera, weekwate Sankago. So the only answer eri obulamu bw'omusuubuzi n'asuubula n'enkulaakulana ya Uganda, kampani eri egi Sankago Shipping Company. IBRAH Mukasa ge mannya gange, tuli mpambire wano we tuli. Of course nawuliddeko oluvuvumo nti oluguudo luno baali balutuuma Wisdom Kaye Road, whereby ajja kutunnyonnyola lwaki tekuli kapande, lwaki balutuuma bwe batyo n'ebigwa mu kkowe eryo, but is here era tuli naye akadde kano. Nsaba asooke abuuze ku batulaba. Bannange abatulaba nsanyuse na kyakitiibwa. I respect you IBRAH Kaye. I respect you so much. Era kino sitwalanga, I don't take it for granted. Okubanga musobodde okujjako ewaffe ne mugamba munoonye Kaye Wisdom kyekyo. Omanyi abantu abamu batulaba e Kampala nga twasama tukola tutya, naye okwasama yali mbeera twabeere nga tusirise. Enewe newe twasirika ennyo kye twajjamu. Pastor Dr. Soraddayi omu ku basumba b'ensaamu ekitiibwa yagamba nti webuba obusirise tobufunamu, twayingako okwogera ennyo. Naye nga bayirawe kubanga tusirikira abantu buli dakiika, omumiiniza bumiiniza, tugenda okulanga they take our meekness to be our weakness. Obwetowaze bwaffe balowooza bunafu, which is not true. Twatuukanga omukulembeze tujja byogerako nga kwegamba because Wisdom mulokole simanyi bitya, kwegamba oba weetowazizza ogenda okula mwattu ababbi bayisaawo ebintu nebuga ebyokwetowaza kati biggweho konze no. Wisdom Kaye, nsaba obuuze ku balungi abatulaba abali ku channel yaffe ennungi bannange. Nsanyuse nnyo okugibaako njeko n'enkofiira koze nsanyuse nnyo okugibaako. Yenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo omubwati, abalala bali ku byabwe, tuli ku kyalo mpambire kyenjogerako. Abamu baali bakimanyidde nti no kya kirumira, naye eno gye tuva bonna basponsa baffe
Sozo abana Sozo omusajja njagala kugenda mukwateko mu ngalo mwebale kutuwa ku ssente ab'e Bulaaya mwenna San Cargo obadde ogamba ekintu waliwo lumu nayagala okujja ekintu e China ne binnema bulemi sebo tubeebaza mwebale konge izen ebintu ebyo ku bannayuganda nti munnayuganda atuula wano ate nga mwattu muli trustworthy era buli munnayuganda mukose kampani nga zino ate si oba togyesiga weesiga Ibrahim Koga tebajja kunziba so mbagala nnyo ne bannayuganda bonna abafuuse famire mwenna bonna abali e Bulaaya wezintandika okumenya waliwo omwami omu yafuuka muzeeyi wange bwe nafuna bezi n'agagenda ogipaakinga wali ngenda sasula buli kimu kyonna ekibulako omulungi atulaba tulina Wisdom Kai first things first pilot study Idris Jaya Jokola. Of course, a pilot study about here Idris yasoko kujo jikola sasobola kuja because naimuko mukosefu. But ebimuku information jya gathering nze ku kyalo kuno bajja gathering way back before coming kwe kubeera nti batugamba oluguudo luno okuviira ddala wansi eri okutuukira ddala waggulu eri olunaakyama okudde n'okudde eno nti lwatuumibwa erinnya Wisdom Kai Road. Njagala tutandikira oluguudo luno omanyi lwaki mbadde ntunulanga mpulira ennaku bambi nga luwomogose nnyo kanso y'empigi yampa oluguudo luno era wali saidi wali ne omwami bali bamuyita batya eyafa Sentamu mwami Sentamu be bamu ku bataka ba wano bwe bamala oddumpa nti Kai Wisdom Road najja nantwala nagamba mutabani jangu oteeke wano akapandeko kaali wali naye lwakwanga eri waggulu bambi baguzeeyo kati bitrakita biyitamu nga birongosa n'amazzi agavaayo baŋŋamba akapande kaagira kaagwa ate ne bakajjawo nyina okuzzaawo akapande so kakati nyina oluguudo ssebo era we lujja bwe ruti era wookwata wano luno oluguudo wano lwange lugenda ku bimu ku Katonda byatuyambye ku ttaka lyaffe eryo luva wano nyina kuyita kati Wisdom Kai Road luno nyina ddulongoosa oddukuwa n'okulutuuma erinnya lyo biki bye wali okoledde ekyalo kino kaakati ekyo kikulu nnyo beewuunya abataka ba kuno nti nze Katonda we yatuwaako ku busente obwasooka nenzija ku kyalo kuno okutandika okukolawo ku projects kakati nze ko Brigato nakolangawo kye bayita Gospel Unplugged I remember nenfuna ku busente kati abaana abo abali mu kivulu eyo bajjanga ne bansiimuulira kati nga simanyi nti no ba street nnyo abaana abo ne baŋŋamba nti anko munaku enkulu batukwatanga wano lwaki totukkiriza ne tujjako kweye wammwe kati kumbe nga ndowooza abaana babiri kumbe ababiri abaali baŋŋamba boogerera abaana abalanga 50 kati nagamba nti nja bakimanyi ngenda osanga abaana bali awo banaaba mu mugga nga baweranga 50 naye nga abaana mbatwalawa kati kye nakola mu bufunze nenfuna costa nembaleeta nenjogana n'abeerusi kati datidde Easter neeyita nga bali eno obajja ku kyalo ne tutegeka emipiira basooka kwekuba bokka kati nga abantu batya Harugira abantu ne bamanyira ne tufuwa n'emipiira tugenda oyita mu Easter ng'abaana abo abamu bagenze mu meat park bafunye emirimu bakola eno fe ekyobugagga kisinga okuva eno ngoma ng'abamu batandise okusitula emirugwa kakati ne baga abaana ba Wisdom kakati ne tugenda bamalayo week ne tukomawo Christmas babeereyo omwaka mulamba mwezi nga mulamba nga bali eno ne bamanya nti wajje wa Uncle Wisdom bakola ku mirimu meat park wawa naye kati nga bali mu nnyumba yali awo kakati abantu ne batandika okuntunya nga nze simanyi nti banneegendereza wodda saidi zeeri waliyo kampiringisa kati kampiringisa mulwakuba mugiwaana bajja ne bayoola abaana eyo bwe babayoola wogende kampiringisa abaana abasinga babalimisa bulimisa ebifaamu z'abantu era omwana wadduka baawa abantu b'okukyalo nti womukwata tukuwa ensawo y'akawunga oba kati omusajja asobola okugoba n'enkumbi oba okuba ku mutwe ate safuna ensawo y'akawunga kati abamu bambi aba bafunye engeri gyebavaamu eyo kati bajjanga batuukire tubuuzewa Uncle Wisdom kati abantu emyaka no gyenyimye emyaka nga 8-9-10 emabega kati okuvaawo kye nakola nzija ku kyoluguudo nga naye abaana mbakoze ntya nenzirira abaana abo nentandika okwogera n'amasomero ga muno aga tekinika ag'emikono kati abamu ne babanyambako abaali baagala n'abamu abaali baagala okudda ewaabwe kyalinga ekyangu kumbe kigenda okufuuka ekintu ekimu ekintu alya ku ssente n'obudde kati abamu ne mbali setolinga abamu ne bayingira omu era abamu we naafuna omukisa okufuna kubamu abaali mu kukola eŋŋoma abamu ate ne bawasa abakadde ne bagamba tulina mmeeya wano era mbadde mukubira
Mwami Ssennoga. Ssennoga, Meya Ssennoga. Yazaala Kimuli ono akola ku super. Abyemizannyo. Ekimuli kakati. Kimuli Alex. Kimuli Alex yamuzaala. Oh, that's good. Kati Meya oyo kakati ekyo ne bakitereka. Ekyokubiri. Nze eno gye ngenda okulambuza ewaffe yiri eri ab'Emmamba. Ku lusozi kuno tewali muntu. Chairman Kalungi yajja n'angamba mutabani nina yeeka zange awo nga 2 njagala ozinguze nkuguzeeko ku ttaka naye saagala kunseera kubanga nina obwetaavu njagala kulongosa bufumbo bwange nakufisaawo kasente naye ngenda kukuseeramu kati tofayo ne wenkuseeramu kasi tazibanga sente z'ogenda okumpa ojja zimpa nze sooka ompeeko ezimu zijja kuba ki ojja zisasula mpolampola kati nga mmanyi agenda kungamba sente entono singa muka sente ziyaŋŋamba n'asooka mpa eka 2 ne muwaako sente bwe muwaako sente nenzijja nga ngula nga bwe mujja okulaba nga ngula bitundutundu paka eyo waggulu kati wenzijja nenzijja nze nasooka eyo ng'abantu batyayo bateekayo nti okuzimba gye tugenda okgenda kati bwe nzimbayo nentandika oleeta bali abaana bategedde abanyambanko ku gospel and practical buli gato nga mbaleetanga ne mbaliisa eyo mu nnaku enkulu nga mbateeka eyo kati bwe mbateeka eyo nenga naye bano abaana amazzi nga kizibu twalina mmeeya yaliko ebiseera ebyo nenga ne tutandika okuleeta Ssennoga nga muleetera ku kintu eki nga ŋŋamba abantu bwe mulonda ono ŋŋenda kumekinga sure tuleeta amazzi ku kyalo so yali campaign kuwa ono mazzi kati Katonda nannyamba Ssennoga n'ayitamu taata wa Alex ne tufuba okulaba nti amazzi gatuuka Empambire jjukira baali baagabasuubiza ddala tegatuuka bannabyabufuzi amazzi we gajja ne gajja ne gatuuka ne gagenda ewakema ne gadda ne wano bagala n'omwana tumuwa luguudo ng'akasiimo okwebaza okugamba okubeera omusaale amazzi okujja ku kyalo ndowooza n'ebirala nze nali awo oluguudo balumpadde ne lwakubanga ebiseera byankuba mbadde ndutuna nenga twetaagamu era tractor tululongoose ne bampa oluguudo ani yatema oluguudo luno okubeerawo kakati ng'oggyeko council of course yayisaamu katono keyisaamu kakati lumu nendeeta nennongoosaako nevo council ye yajja nepima oluguudo nelulongoosa nga we baluwa omuntu ne balulongoosa bamala oddulongoosa lumu nange nenzijja kwaba mumenya ebya gavumenti yaffe weerongoosa yalongoosa bweto nga tewunzise mazzi bwe gayita naye kati amazzi kireka mangi gakuba saidi zeeno era tujja kuddamu tululongoose bulungi so eno ye Wisdom Kaye Road Wisdom Kaye Road 7 oyina nteekateeka ki ezikulaakulanya oluguudo luno okulujja ku state eno gye lulimu ekisooka nali njagala waliwo nafunako ku busente nga bumanya abavubuka kakati ng'oggyeko council yatugira kati nga njagala tukola mu kolansi nga twegasse nabali waliwo omugagga wano kati ng'ono olaba omwana ono mutabani wa Mama Sifa ono kakati waliwo wenputa pastor mulimu ono ne taata Kabonge kati taata Kabonge nga twagala kukola kolansi ave ku kkubo ajje bw'ati agende wa muzeeyi Kabonge ajje awete wano waliwo abagagga kakati bagenda ne batugamba nange nali sikimanyi toyina buyinza mu Uganda bukola kolansi kuva ku main kuddawa ekyo nali sikimanyi ne batugaana muzeeyi Kabonge ye n'agenda wali eweye n'akola kolansi n'ava ku main kati program ne zifa fe twali twagala kukola nguudo kolansi kubanga oli taata wange ye we bamugaana ne bijira n'akola obuwe kati nze nteekateeka kuba nabulwa wano kubanga ngamba bano abantu bajja kugamba nti no tubasosodde waliwo St Francis Muzeyani Tungo kati abagagga bavubuka nno bwenjogerako buli omu muvubuka kati nze kyenjagala njagala kwekwata biri ebya main nabivaako ndukube kakolansi era bwemulidde wano kakolansi kajja kuba kalumye okay yes omulungi atulaba tuli ne Wisdom Kaye era nga tumukyaliddeko olunaku olwaleero twagala kulaba bulamu bwe kulaba bimukwatako gyenvuddewe byayitamu okusomoozebwa n'ebigwa mu kkowe eryo naye nga nyongera okutegeeza nti oli ku extra digest mugoba nsonga tuli wano mu bitundu by'Empambire tukyaliddeko Wisdom Kaye of late y'omu ku ba bloggers
abasitominze chat era nga buli kimu ekintu bakikwasaganya bulungi nnyo. Tuli powered by Sozo Property Consultants UG ate nga at the same time tutebwamu ssente aba Sankago Shipping Company. Yonna gy'osinziira okubanga otulaba nkutegeeza nti weekwate Sozo ne Sankago Shipping Company. Ezo company zijja kukuyamba. Ate gwe abadde tannamanya kiri Kampala Kabambi obadde osubwa. The only channel to trust yeno. Kindly subscribe Wolokoso Extra Music /Extra Digest mugoba nsonga. Wisdom eno tulagawa. Kakati eno. We nali nkula nina ekigambo nali mpuliriza lumu yali CBS. Ne babuuza omusajja ekibuuzo. Program bagita batya bakusoya ebibuuzo ne bagabirako ebirabo. Kati omusajja abuuza nti abasajja entanda ya Buganda yes entanda ya Buganda kakati babuuza ekibuuzo ne kinneewuunyisa babuuza omusajja Omuganda omugagga ekisenge kyasulamu ng'akisulamu temutuukamu mu kyalo w'esimanyi temutuukamu ani nga mwawumulira mu makage kagamba mu maka mbeeramu ekisenge kya mukyalo mwasula waliwo abo abasajja Abaganda nga balinamu kasente ng'ekisenge ekyo kya taata gy'abeeramu yekka bakiyita batya kati obwongo bwange oli yaddamu ansa nga ne sigijjukira saagiwulira that time ne nasigala ndigestinga nti abasajja Abaganda mbu abalinamu balina ku ssente mbu esegeza baba n'ebintu byabwe ebyenjawulo tineweeba nnyumba mubeeramu ekisenge kye otegedde kana ngamba bwe ndifuna ku ssente wano wekitali bakisenge ndizimbayo ewantu nga we bagamba nti taata ali luddawa taata yagenze eri mu maka ge yawummudde nga omuntu wayagala gyandeetere emmere neebaza Katonda nga yina Kampala ago bwe gato kiddemu omulundi gumu ekyo weebaza Katonda neebaza Katonda ti Kampala ng'oggyeko wenjo balaga nga lina nga basobola okuleetawo emmere nga nze mbeerawo ndeetawo mikwano gyange tewasobola nga ne wa mwana wange ngenda wa taata nga mbeerawo bwogwo kakati osegedde era ago gali eyo kazo awo mbeerawo bwomu kati eno gye tujja nagamba saagala taata wange yampita senfuma nono yafa n'engeri gye yafaamu esesa eno kansooke nkyogereko ddakiika emu ebiseera bya Ameria wadde okwesimbawo ene Mawokota ne Mutuluuza yajja okwesimbawo kaakati NRM yali ewadde kaadi agundi Mutuluuza no tebyali bya kaadi naye Mutuluuza yali ayina amaanyi naye nga NRM etaddeko Ameria kati kubanga Mutuluuza wa maanyi eno abantu abamu balimba muzeeyi wange nga balaga nti basupportinga Ameria kati kagundi lwaleesembayo Ameria aleetaawo emmotoka kati taata wange ajja abantu beri asuubira nti no bulijjo atambula nabo ba Ameria bagenda nga balinnya mmotoka ya Mutuluuza bwe bagirinnya emmotoka eyo taata wange olw'obusungu n'akomawo n'asimbula piki n'avuga okudda ewuwe aba agenda embwa yafuutuka eri okusala ekkubo kati mu kuwuguka bw'atyo gitaasi piki yamukuba bamuddusa empigi ng'amalwaliro gaffe woogamanya omanyi bino bye tubyogerako abamu balowooza nti siwagira President Museveni we baatuukayo tebamukuba mpiso ya tatanansi kubanga teyaliiwo kati nga omanyi bamuzeeyi b'omukyala alina amaanyi we yakomawo wano mu nnaku nnya yali afuuse bubi nnyo bamuddusa emulago bankubira nti no muzeeyi wo tumuddusiza emulago okutuukayo kiro 11 omusawo yatulaba nga mulimu abategeera nazza muzeeyi wange Semajwala emabbali n'abagamba oyo mulaba wayogera amazima genyini mu 2 hours agenda kufa mweteeketeeke muzeeyi najja n'atugamba kaakati n'agenda amugamba ono gwe bagamba ayogera bwe yamugamba muzeeyi n'asirika eddakiika nga 10 n'agobawo abaaliwo n'adda maama waffe Nakayiza n'abantu abatono ne basigalawo bannange mu ssaawa 2 yamaze okutuka otegedde kakati nawe kategedde era maama Maria nagendako lumu nga njagala mu buli akasitoola ako naye ng'omanyi ab'ebyobufuzi balowooza buli ajja basabiriza kati nkoogedde era wano ku kyalo we own this village abasinga bataata bange baani kakati ne ngamba waliwo ebintu bye naleka nze nasikira taata wange wano ne ngamba sijja kuzimba
kati taata wange oyo afudde yampitanga nnyo ng'ayagala kungabanya ku ttaka ly'ekika ng'obumanyi namugamba muzeeyi woonompa ettaka ggwe ojja kuba onkoze ekyejo lindako Kampala enneme nja kujja okole ki kati maama Nakayisa kaka gwanno mwana gwe weesiriwaze buli wojjaano muzeeyi ayagala kulaga ttaka ne mugamba nedda nja kusooka kulemerwa naye ng'ekindi mu birowoozo njagala kujja ewaffe nayagalanga nnyo bw'ogenda e Bulaaya olaba abasajja abagagga banoonya busozi oba ku mazzi oba ekifo ekiriraanye amazzi nga njagala nnyo mbeereko n'ewantu ku lusozi nga tewatuuka nfuufu ya Uganda omanyi Uganda enfuufu yantama kakati tewatuuka nfuufu kati eno gye tujja it is my country home kiddemu omulundi gumu country home eno gye tujja ye country home yange njagala nnyo Katikkiro Peter Mayiga ow'ekitiibwa era njagala nnyo bwe ndimaliriza wali mu tawuni we mwalabye okumuyita anzigulirewo kokko ku buntu bwange obutonotono Katikkiro yabakugulirawo amakaago kubanga Katikkiro oyo yagamba tetuli bakulu nnyo naye yaleeta ekintu n'agamba wanu guno omulembe gw'abavubuka okuzza Buganda ku ntikko Buganda wedda ku ntikko n'atunnyonnyola gwabazze ku ntikko n'atugamba tube bulungi n'atugamba tulina okugaggawala kati nze olina kunoonya IBRAH ebikola omugagga kyekimu ndaba nnyo muwaana waliwo ku TV simanyi sipapa simanyi bitya omugagga abanaki aba n'amaka gyawummulya kiki nagambye ku ntanda ya Buganda kye baabuuza n'aba n'amaka aga famire ye n'aba ne country home oba house kati eno gye tuzze empambire it's my country home village njagala kuzimba Camp David eno kyekyanguza ettaka eddene anti be ba idola abaffe bamagye bangi nnyo bajja eno naye nga tebalina wadde kapoloti Uganda kakati nze wano we tugenda it's my country home n'olaba abazungu abagagga bazimba ku nsozi abagagga tebakulimbanga omugagga azimba ku mazzi oba ku lusozi kyova olaba ebbunga nze nasomera Royal College Bbunga ne Kampala Student Center o level yange Royal College Bbunga buli mugagga Gale Skina Kayanja Pastor Kayanja benyiga Bbunga wali buli omu afunawo kapoloti Bahamu buli omu yenyiga ku mazzi kati kubanga level ezo sizisobola nze ne ngamba kubanga abagagga bazimba ku nsozi na ku mazzi kanoonye olusozi okukakana ng'otuuse ku lusozi eno era nze nasookayo bano abapya bano bakajja eno ngenda kunnyonnyola sitoole y'ennyumba eno ojja nakutya nasindikanga ssente nga ndi Kampala naye nga obudde kati nga nyina pulaani njagala kunzimbira haafu kakalina okolewo kabbalukoni kaakati waliwo muzeeyi wange kyemmanyi mujja mulabako buule yajja n'agamba kiki kino kye muzimba mwagala kutta mutabani wange ali ku lusozi ate kati mwongereko ennyumba nenda mwagala naddwe mukube abasemberedde eggulu kubanga ebiseera ebyo ng'eno nze kaaliyo nze nasooka eno bano bonna tebabaddeeyo kaakati ng'agamba laddu mwagala kutta mutabani wange mubijjeeyo kati nze ngenda okujja ennyumba eyo bakiyita batya ng'eri ku beam level nga ndaba kye nali njagala si kyekyo sitting room ntono kubanga sitting room yagamba mukoze kintu ntikagamba naku tunabanga na mikolo wano naye nga gwagambe yali site engineer era taata wange kakati bataata ne bataata beegatta ate oli awo kankubuuze lwaki wakozesa baluganda bokka ku kyalo kuno mpambira abantu beepanka nnyo era kye naddako nyumba eno gifinishinga ndeeta ba Kampala osobola nnoonya poota ku kyalo kuno n'akubula lwaki beekolera mirimu gyabwe ekyobugagga ekiri eno eŋŋoma era bagamba eŋŋoma zonna eziri mu Uganda ziva wano bayirawo eŋŋoma batandika zikolera wano zijjembe ejjembe gwogimanyi zino ze mutimba mu nnyumba zammwe ejjembe basooka bikolera wano bali be mulaba ab'engulu bye bakola birala ejjembe texture yaayo obwakabaka bwa Buganda bwali bwawa mwami kyoli yafa Paulo Mukwaya era Kyuma erinnya Kyuma bojje Nateete mukulu mugenzi Kyuma yasooka okukolawo ebbajiro edduuka ly'eŋŋoma
abavubuka kati abavubuka obagamba abavubuka bakuna japote simanya kanyiga block obugagga bategeera ngoma era yalaba aswala nnyo okujja okwetikka buloka kati lwakubanga ekyalo kino omanyi mpambire n'empigi kati bagifudde Kampala Metropolitan nti ekisawo kya UN bagenda kiteeka eri Kasanje bayirawo ne Beno Kibuka yantwalako I'm so glad yantwalako era nemba inspired kutaka lya family yaabwe eyo Kasanje kati meya nangamba bana mute mutunda ttaka obugagga singa kugamba ekemu egula wano ojena kwewuunyoga ekiki kino kubanga omuntu alinnye okuva mu paaka 35 paka mpigi okuddayo 12 kati bwajja na ezo sente za spending zokulinnya boda okuva e Kampala paka Kazo oba Kawala waffe banjako 5 kati bwe mpangisa kitegeeza nesaza nnyo nyina kujja eno gula kyange nembanga nzirayo 12 okudda 13 mmeka 5 okitegedde kati country home tata wange bulo jamulaba ku mukambwe muzibu era bakuyitira tata bulo ga kati yabaga mpije mwagala kutta mutabani wange naye kati ennyumba eno kyewuunyisa nti okujjako wenzije eno kubeera n'abantu bange wano nesijisulangamu lwaki tannatuuka ku standard gye njagala kati standard gye eriko standard yani era kaakati kino ekintu bwe sitaakimenyeewo ngenda saidize waliwo bulungi akagulumu era nakagula nebaza bananyini ttaka bano baruyita nanyini ttaka weeno mukyala njagala nnyo muyita na mami namugamba ennyumba eno giraba kati ndaba teri nnyo kasozi njagala ennyumba eno kwanjagala yibulanga wenkuleeta tuba mupite kale wano nempewo kubanga kati laba enfufu ye Kampala gye saagala kubanga estate wano gi hotel usimayi baguzeeyo bitya bagulawo waggulu nti ekyanguza nti wanene tu jenone yafa namulabanga ali emubende ng'ayina ne waayigira kati nze kubanga saagala genda eri wenyina nanga ttaka njagala wano okumpi eri yonna njagala nja kuteekayo emiti nja kukola ntya bintu nga biri bwe so ekyakuguza ku lusozi ng'oyagala olengera eri era tugenda wali wengenda okuzimba ate kyenjagala ozimba kati eno ennyumba yes it's good everything self contained munda naye omanyi papa Misa Semakula namulabako nga bwe yagula yagenda na ebbunga yagenda najjawo ennyumba yagitunulira bwati naga ennyumba atenga neje yali amenyawo yali nnungi yamenya ennyumba namba actually yamenyawo kaline yaliwo naga ennyumba eno sijagala nazimba gyayinawo yagala kati omujjawo otoba nakawumbi tomujjawo ennyumba eno njimanyi nnungi bano bonna abavubuka abazimbi amayumba eyo bajjanga wano ne balaba eno ennyumba kati bayinanga ssente naye nga bazimba bukunizi kwaka kati wenkulaga wana balina ssente gundi ono muzeyi wange yamenya n'agaziyaako nga balina ssente naye nga bino ebyennyumba ennene engazi kati wisdom ku kyalo kuno kozi ne chairman kalungi nnyumba nnene eno taata wange kabonge era obalambale kati abavubuka batandise okumenya nga bagaze so that this is my country house toyagala nfufu kutuuka saagala nfufu saagala kerere kyekyanguza nene mabega naalinanye saagala nkubira kerere wanankubira kerere eri yongenda okuzimba kubanga wali nja kulina n'abaganda bange nga ngenda mu miti nzikirira eri emmanga saagala bimpogganira wisdom kaye omulungi atulaba yalagadde kumanya ennyumba eno wagizimba naye plani yayo taatawo n'agikyusa sitaamunyiigira kubanga ye omyaka tebasobya kubanga yababuuza mwagala kutta mutabani wange ali ku lusozi ate muzimba eri laddu emukube so togibeeramu togisulangamu but it is a house ewedde buli kimu kiwedde amasannyalaze gaagano ngalaba gaatuuka amazzi gaagano wisdom kiri okitegedde nti amazzi okujja wano n'ekintu ekirala kye tukola eno ng'ogyeko engoma kulunda nkoko kaakati kojja wange natunyanga kojja wange Ssekabira ayina emmotoka ng'avuga emmotoka paka ku luzzi emmotoka ng'asomba mazzi neggwawo mu mwaka gumu namuga kojja ezo sente twandibadde tuzitereka kati bo bonna bakojja n'abantu b'oku kyalo bantunuulira nga kampeyini eri egi
mazzi kubanga ndaba nabingizamu ameria bijja kunsumbuwa ne ngamba ameyo ono mazzi era nfubye okulaba nti ekisanja nga tekinnaggwako mazzi kati amazzi gali wano tegana kujja kuba bagenda kumpa simanya bitya pampu awo naye amasannyalaze gatuuka nze nasika amasannyalaze ago gakola awo tuyina akabadi ke twakola ne chairman wange gwenjagala omulungi amasannyalaze okutuuka wano sekyalo kyaffe tetukibaddeko nti tulina ssente amazzi ku kyalo tekwali kuno amasannyalaze tekwali kugambye tekwali amasannyalaze tekwali kakati ate we gajjako nga batukwatidde okumanya amazzi actually kansoka amazzi gatuyitako ne gagenda eri obanga tugamba ne tebatwagala oba bwagazi campaign yaddako nga meya gwe twajjako nengamba nagamba ekyalo munneesiga nti ye muwe omusajja ono bwe mumuwa akalulu amazzi nze njogaleeta ate we gajja ngenda kukola pati kati abantu bonna abo boolaba tulina obwesigo bw'abantu lwa nsonga bye twawogera bikola ki amasannyalaze gano ogalaba bwe gatuyamba gaali gatuyitaanko buyisi bwe gati naye nogambusa wano nasaba amasannyalaze emyaka 2.5 ne ngende nateete ne mbaga mumpe ssente zange siva ne baleeta security ne mbaga mujja kuleeta security nja kukuba essimu emu nange ndeete yange mumpe ssente zange nobeerawo omwami yafiira mu accident eri omunene bali bamuyita batya big bamukuba ne mawulire ye yaleeta amasannyalaze ekammengo nga musajja munene nanga mutabani ye yakasi ategera gyenva nanga taatawo nali mumanyi bali bamuyita bogas omanyi tugenda mu Kampala awo waliwo n'omusajja atanjagala ffe tuli kitundutundu ku gavumenti eno eriko kuba ffe bakitaffe baafa ku lwa gavumenti eno kati ye yali amanyi taata wange baali bamuyita nja bagamba baali bamuyita bogas nga musajja anyirira nnyo bw'ati kati nga wokola ekintu ky'obusulwa ga bogas kati wogenda mpigi nabaga mutani wa bogas kati oyo big yanga neddo ojja kufuna amasannyalaze ne tukosa big n'aleeta emiti nga sija UEB n'aleeta emiti eri yonna yonna paka ndugu n'agisimba n'ateekako ne waya ne tufuna amasannyalaze tuba tuli awo UEB ngezze bwejja ne tujja amajambiya ne tubaga mba mwagala muleete gundi zammwe wano tusasule ekyalo kyonna kyonna wisdom ne mikwano tuleesa amasannyalaze ate mutuswalyako ate kati batumanyi tugira ngoma webajjambya ziba zigira ziti omulungi kye bakola ne baleeta obumbwa bwabwe ne bateekako ne tubawuke tusasula kati mwamala bbanga kinga temusasula ate bwe twateekawo ne tubalumba ffe twabalumba ne tulina amasannyalaze kubanga twatya kati twali tukoze ku bunnya maama bajje bagambe nti wisdom abba amasannyalaze tituyina jjukira nali nasasula dda ne ku kyalo kakati we bajja nga tumanyi baleese obuntu kumbe bajje kujjayo waya abavubuka bakuno muzitwalawo twabagambye leeta buntu fe twabagambye mbw ate nankani omulungi atulaba oli ku extra digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa gemanya gange tuli ne wisdom kaye era nga wotulabira wano tuli mpambire tusazeewo tulondole wisdom kaye who he is zaalwawa mwana waani waliwo omukulembeze omu I'm forgetting yali Prime Minister, I think Dr. Samson Chiseka yabuuzanga weekoleddewo kaki either Dr. Samson Chiseka omugenzi oba Honorable Jaberi Bidandisali ye yabuuzanga ekibuuzo ekyo nali ntudde n'antebe mu campaign nendabanga ndulidde kati gwe kakule abatuba banjagala nze waliwo abantu abamu aboogera eki noolabanga bakudulidde nze asooka yali musajja oyo ng'akubira campaign President 7 ekigambo kyeyayogera nalaba oyina kye weekoledde kati nagenda okwepima nga sirina ndi wa sister wange bwe nti mama wange afudde nga bakojja baffe batutte ebintu kakati bw'amala okkibuuza mba ndi awo Bugembe n'akola oluyimba situjukira naye nga mulimu layini egamba nti mwatujerega nti tuli bakukyalo mwe mubeera Ntebe naye ffe tujja ne tubayitako ne tulinnya ennyonyi ne tubaleka mmwe ab'Entebe abatujerega ate nga tubeera Ntebe ne mpulira nga kintankula nga n'ennyonyi sigirinnyanga nanga naye were minute bize Katonda yibbula nze ondaba njogera President 7 naye na challenging abantu simulaba oba bali bampadde ku cheque sente nzeetagera njagala azimpeeko era namugamba wootolimpa sente President alijja alizimpa wakimugambirawo bw'otolimpa ku sente President alijja alizimpa naye kakati actually kyekyagala kwerabira wano olabawo mu kusooka
eno plot yali ndala bajja kujja bano abakulu kugamba nti olina ennyumba ya bbeeyi naye nga tewali baana we banaazannyira parking. Waliwo omugagga omu eyo mu kibuga eyo yeepanka nti alina ennyumba naye bw'aba aweta bw'ati ng'akuba livansi agamba mukondabirayo esitomera ekikomera mukondabirayo esitomera ekikomera. So saagala tudde mu kusooka nze ŋŋenda n'enzikiriza kati olaba ennyumba eyo awo olaba awo awantu kakati awo awantu eno ploti njigula lwa kintu eki nagamba bwe ndimenya ennyumba eno haafu ne nteekako balukoni gye nali njagala nga njagala wano kusimbawo swimming pool nga wolabawo naleeta anti the first ekyo idea kutulaba nti no wasende nasooka kuleeta kakuuma wakatata kuuma vako wano kati bwe balongoosa kubanga ekyo nakyo tujja kituukako ekyomusajja yaleeta essabo wano mbandi awo bishop najja nemuga mujje musaba omusajja akoze revive eno naye mu kusooka omukulu yanguza wano kati bwanguza wano neŋŋamba nayagalawo dda kubanga yali yeetaaga ssente kusasula nannyini ttaka nga njagala kukola swimming pool wano tutuule eno nga ndeeta mikwano gyange n'abaana bange bagaye tujjeko eno nga ndeeta mikwano gyange n'abaana bange bino bye mugamba jjukira ndi ku kigambo kiri omugagga kyeki mwe mugamba nnyo okola byabagagga waliwo omugagga omu gwe muyita omugagga ekyansesa era namukyalenjinze namugambye njagalawe keys emmotoka neweneeba vitiizi oba ki yabadde pasa mondo ng'ali ku tvm ne bayita oba mwogere simwogera linnya gwe bayise omugagga kati oli we bamwogedde nti mugagga ko pasa mondo naye mugenda kutta ekintu mugagga bw'aba kale mugagga njagala mukyalenjingako emmotoka oba korona oba kakibiina oba kika miliyoni 5 nja kujja nfukamire mwebaze kanange we nagenze ku mukutu ogwo ne ŋŋamba keys nchalenjinga omusajja oyo pasemondo anajja ofukamira nga gulidde emmotoka naye nja kujja nfukamire kati bayita omugagga nze okusinziira ku ntanda ya Buganda n'abasajja benzize mpulirako ne bano bentuddeko mu mayumba gaabwe nga ba Mike Mukula oyo alina eggulu ku nsi kye bayita obugagga Mike Mukula yakutwalako ku nnyumba ye Soroti yagintwalamu ne ŋŋamba abantu b'e Kampala batulimbira bwerere bano abasajja bagagga kati waliwo ebintu byenjagala omuti ogwo naguteekawo because njagala nga nani njagala nga nkola swimming pool tutuule eno ne mujja nga Bulaaya ne mutuulako eri ne mukola bwe muti ne mukola kati kyekyali pulaani yange enteekateeka for example enteekateeka swimming pool ebyo bya myaka ki from now bisoboka anti lwakuba kakati ono bishop yagala n'aleeta enjiri wano ate n'agenda n'atukubamu omwoyo mulala jjukira nti waliwo ekintu ky'oyagala oteekamu ssente at the right time nti njagala gendako waffe kupowa ng'olaba ba Mike Mukula kakati ng'obwongo bwe banguza wano nga bishop tanaakujja nga njagala era bishop oyo yaleeta njiri nga mwana wange leka Katonda lekkiriza Katonda tusooke tukole omulimu gwa Katonda wano abantu bakole ki balokoke ne kati gwe nga olaba enteekateeka yaawo gwokola no swimming pool nga tujja ne tupoera wano bano abagagga bamuno ne wano bajja buziwa wisdom bapowe wisdom from the main house there newe tuli wano oyitawa obugazi wano kangatte eka 3 kati wano ndi ku eka nga 5 wano mugatte njala tusooka tutunulire wano we tuli ku nnyumba wano oyita wanawa bwenve wali nzija paka awoolaba awo butooke awali mukonzikonzi awo ku matooka nenzira awo ku muti ogwo nenzikirira bwenzikirira eri kali akayumba okalaba neŋŋenda bwetyo n'eri teri muntu nenyambuka so wano wonna otudde ku bugazi bwa eka 5 eka ezo 5 kuliko developments ki development eziriko eri okuja pine simanya eri miyembe kakati nze nali njagala kukolera eno byansula All right, tuli pad by Sozo Property Consultants UG abasangibwa ekirekaawo Kamuli Road era nga bano bakugamba nti bagula ebyawaka office ne restaurant bikoze kombiri mu good condition abasozo beekwate atengera nyongero kutegeeza nti namba yabwe y'essimu eyitawo wansaawo mubaka mpola obagenda ekireka ku office yaabwe. Still tuli pad by Sun Cargo Shipping Company abasangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza GF07 Sun Cargo basaabaza emali okuva China paka Mombasa in only 18
14 days. Sankago enamba yabwe yesimu eyitawo wansi awo atasobodde genda ku Arua Park obuuze ekizimbe 14 Plaza okuliraana roofing ku Arua Park ojja okuba nga basanga office number erigi F07. Aba Sankago bagamba nti bazze okunaaza abasuubuzi okubanaazaako ennaku bye baakaabedda bonna buli kimu babeere nga bakigonjola. Tulina Wisdom Kaye atuusazeewo tumulondoole tumanye bulamu bwayitamu byayiseemu n'okutuuka waatuuse naki kye yeekoleddewo nga omuvubuka. That is his country home. Gy'oli mu kulaba awo mu bigambo bye country home, but Wisdom Kaye awangaalira Kampala. Kampala owangaalirawa? Kampala nze ndi Lubaga. Lubaga division. Yeah. Kati anti nazaalibwa Nakasero. Maama wange adduka eddwaliro lya Muduma, yes. Actually kyali na kyangu nnyo maama wange okwekwana ne taata wange. Taata wange ali ku posta y'Empigi. Oyita awo n'ogwa ku ddwaliro ly'e Muduma. Okay. Oyita just awo toddayo ate eri Busega. Kati engeri ndowooza gye bagendanga okujjanjaba n'alaba oluwala olugoggoofu. Kakati taata maama wange Museveni awo nga I don't know oba yali agenda kuwamba oba bikoze bitya naye kati olutalo lwali lw'amaanyi wano batta abantu bangi. Museveni ajja bikoze bitya kati muzeeyi wange adduka n'abazungu yeekweka yalina mikono gyabwe abazungu beekweka Nakasero. Kati tetwajja nti twaplaninga kubeera Nakasero naye kwekweka Nakasero. Kati maama wange yalina abaana 14 nga actually by that time baali 12 nga naye 7 twali tetumanyi nti maama wange yabalonda bulunzi. Nga tosobola nakwawula nze nabitegera tukuze kubanga abamu nga bafumbirwa kati awo ne wajjawo kati nga tulina otuula ne batuyita ne babitubuulira. Kakati maama wange oyo tugenda twenyiga mu Nakasero. Kati bwe yatuuka eyo olutalo Museveni oba afuuse president bikoze bitya kati n'atandika okukola ekintu nga atya okudda eno n'asaba emmengo n'atandika okukola emmengo naye nga ekiro akola cakes nga bakulu bange bazigaba mu maduuka omwo. Kati nze wentandika okutegeera nti kusoma nga mmanyi bizinesi y'ewaka mugenda kusomera ku Nakivubbulu bw'oba okomawo n'okima ssente mu maduuka ago ag'abayindi mwe Nakasero mulaba kano katale kemwonoonamu nalumbako meya Nyakaana ne mugaye kindeese wano okimanyi lwaki oli meya w'e Kampala lwaki abantu beera enguudo during essaawa 2-3 ne bafumula enfuufu ne muga gwe abadde mu Amerika ebulaaya enguudo bazeera kiro ssaawa 9. Naŋŋamba nti kati gwe Kaye ky'otomanyi waliwo ab'ebirima ababireeta ku ssaawa 1:12 katulina okwera ne mugaye wrong answer muteekewo etteeka eri nga buli kirime buli mmotoka erina okuba nga ssaawa 9 ayingidde wano. Ne gwe tobiraba Ibula olaba abantu bali mu taxi omusajjazi wa state council yere enfuufu yonna ebayingira. Kaye tuyise mu kusomako bw'oba wasomako kozi ye mbadde ngamba kye Nakasero kati awo that was the life ebye Nakasero bijjiddewo otunnyonnyola gye nvuddewo gy'ozaalibwa okuzi kakati maama wange kati nze banzaalira awo nsomedde Nakivubbulu kati Nakivubbulu kyannewuunyisa Sophie Gombya nga oggi wange Sophie Gombya g'osobola okubuuza ku gwe ngenda okwogerako twalina headmaster nze sirabanga headmaster nga gwe twalina baali bamuyita Kivumbi namulabako ng'helicopter emuteeka ezze ku ssomero ng'emuteekawo simanyi oba yali ye oba yali yaani naye sirabanga headmaster yalina ssente nga Kivumbi omulala gwe naddamu okulaba yalina ssente Kasole nkugamba ba headmaster Dr. Kasole maama Kasole kati Kivumbi oyo lumu omusomesa yankuba omanyi abasomesa baba n'ebizibu yankuba bw'ati ruula neekwata bw'eti n'enziruka paka mu office. Kaakati Kivumbi n'ayita omusomesa gwe baheadmaster baba balina amaanyi bamugoberawo. Nakivubbulu gye njogerako si ku eno gye mubbye ettaka ffe twalina stream ABC toilet bazibbye lirino n'ettaka lye muzimbyeko ebizimbe lyali ya Nakivubbulu. Okay, Nakivubbulu wasomerayo primary 1 paka ku kyakomeka. Kati nze ntandika okusoma lwaki twasoma mangu nasale twasomera waka ate tukuze kati abazungu bemikwano ba muzeeyi wange kati erinnya Wisdom actually nze kati eno nekino kanchogereko half kati V W oli yali ntuuma bo W bagisomanga V Wisdom kakati nze nsoma mu kusooka nga sina surname kubanga kakati nze we banzaalira taata wange saamulabako otegedde
kati yakomawo eno era naye waliwo ebyamutuukako. Kati ntandika okusoma Nakivo Blue. Kati wenve Nakivo Blue maama wange yali yaweerera baganda be bangi. Muganda w'omu najja bamuyita Alice n'abagesera. Namuga baba mpa omwana omu gwensobola nange okuwa obulamu bwe wampa. Kati maama wange Alice n'abagesera yali lieutenant ate nga medical doctor Mubende. It was my first time okuva e Kampala okugenda out of Kampala Mubende. Era nze ku Tiger Primary School kati gye ntuulira P7. Kakati wuliriza kana akantu njagala ngatte story bulungi kuba nalaba muwakanya bya Bob Wine nve Nakivo Blue nga ndi mu P4 ntuuka Mubende esimanya Tiger bikoze bitya. Kati omukazi oba yawulira bubi bampa olupapula ndozeze test yampa lwa P6 awo. Kakati nze nga ndukola nduyita banteeka mu P6 nenge Kampala wali ovuvidde mu kyako era P4. Kati nze nenzirayo ne ngamba maama oli Alice ne mugamba banta naze ndi P4 bantadde mu P6 nambuuza kati we bakutaddemu bakuggyemu oba wejjemu konze sejjemu era tebanziggyemu bakuwadde test konze bagimpadde kati oli wa P6. Nasoma n'abaana nga balina entumbwe bwe bati balina nga nze kadoogo nzekka Mubende Tiger eyo era nja kuddayo lumu banenkyali nga naye essomero lya magye ekintu esaawo nga lya magye. Kakati muzeeyi yalina pulaani ng'ayagala kuntwala ku lya Kasole. Kati kubanga wano bamutadde mu P6 naga ekikola mwana wa sister wange bakoze eki. Kakati olwo omwana wa omulenzi I think ajja nentandika nga omutwala ngewa Kasole awengetinga intaki nenda bakasole obulamu nze neegomba nnyo IBRAH. Kati nali mwana muto naye nga Kasole engeri gyali amanyi maama wange. Kati nga wojja bwoti omulaba olaba woofiisi eyakabi n'olaba omusajja engeri gy'ayogeramu n'olaba by'alina. So P7 eno wagitulira Mubende ku Tiger? Eyo Tiger. Wafuna mmeka? Bannange oba nafuna mmeka ye Dani. Zijukiza. Banga ddene kitegerekeka. Kakati so secondary wagenda wa? Kati bwenve Mubende Tiger. Mama wange bali bamuwadde transfer nga njagala kudda waffe emyaka 2 jammala nga kagamba obulamu bw'ekyalo wadde yali asula mu officers mess money was there everything nenga nsukwa Kampala. Nkomawo ewaffe mama wange yali alwadde biki nga ate ali mu kuyomba ne bakojjaabe aweeka wala taata we yali yamuwa nga taata we wanaakwambu nkuwadde wano ozimbaawo. Kati nga omanyi wozimba oli mwana muwala amala okuzimba baganda be nafuna obuzibu ne baganda be. Mama wange n'alwala. Kakati wulira kana akantu bwe najja maama wange n'ansitula n'antwala Kampala High. Olwo Kampala High ng'eri mu bizimbe bya Gakaani kati mwe gye mumanyi wali wansi egundi ye Kampala High we yali. Kakati Kampala High webeera awo tuba tuli awo waliwo essomero baliyita Kampala Student Center ng'abaana buli bujja mu debate bagayi balinga badebatinga. Kati olwo nga bantadde monster bagita elite ndi mu senior 1 naye nga waberawo debate bali abaana badebatinga. Kati nga tugenda mwezi debate waliwo bana level bana nga bali bagayi nga badebatinga. Kati ngenda ku somero baligamba nti lyawo kumpi nga nyumba nno so obo oyambuka boti ku Gaddafi Road ng'ova kwa Gakaani ng'oyambuka boti bw'oba otanse essomero lya nga tonatuuka ku LDC nga tonatuuka ng'oli kukuba liri awo wenzijaawo. First time yange okujja nsanga kwaya eyimba otegedde nempulira nga negombye essomero bintu biri yali kwaya nekira debate juka gye nalaba eri kati ekyokusatu ekyali kisinga nga terina fence. Woyagalira woyingirira wofulumira nzija nsaba ekifo naleta sister wange ne muyita maama wange bali bamuyita Babula nga jja nsabira ekifo ye maama. Olwo saba ekifo mu senior yakumeka? Kati senior 1 second term oba second term nzijaawo bwe nzijaawo bampa ekifo osegedde. Maama wange amayi sente zampa za Kampala High simunyega nali manya ajja kunkuba embooko kumbe nze naze Kampala Student Center. Kati engeri gye nalina eddalwa lya WhatsApp omusajja yankwata bayita Joseph Baligeya omusajja yali wa Kabinyo yayamba abaana bangi nno essomero lyakavamu BMPs nga 10 n'Elias Lukwago mwe yasomera
Elias Lukwagonze ffe tutandika senior wano ffe twasooka mu senior wano ng'ali ku campus naye nga ajjawo nze nga ndowooza musomesa nze mmanyikwa nnyo ne Elias Lukwago lwa nsonga nayina eddalu kaakati lumu director ankwata antwala mu kwaya ng'okuteeka mu kwaya kibanga kivume mugoberayo bafala bwana buli awo naye ng'obwana buyimba amaloboozi kati anteeka munanga wootobeera mu kwaya muno ngenda kugoba mu ssomero okunzikakkanya ku ddalu kati ntuuka mu kwaya waliwo campaign za kulonda kati okulumya director ne neesimbawo nga chairman wa kwaya ate nalinamu kasente ekifo saakirya n'owangula ekifo nakirya wisdom kakati awo Kampala Student Center wembeera paka senior 3 first term naye mba nyingira mu senior 2 Irene Namatovu mukyala wa Geoffrey Rutaya ajoininga Kampala Student Center mu Kampala Student Center nga nze chairman wa kwaya twayimba ne tufuukako best entertainers of 98-99 nga kye bayita best entertainers twasinga sente bali ku ddembe mpaka nga kitegeeza buli waba omukolo gwa gavumenti mwabayimbawo tuyimba kati bakubina ebyajja ku mikolo gyammwe obwana ne bayimba ennyonta ebatta teri mmere ffe baatukwasa babu gwe tewalaba ku babu ng'emupi wa Kampala bano bemupi b'ennaku zino bano bandya bikoze abo si bemupi bali bemupi oyo babu kati batukwasa babu n'omusajja yiga nga mmeeya kati nze chairman kubanga njagala ombuuze sente entandika zikwatako ddi kati chairman buli we tugenda bwe tuti omukolo ogwasooka nali mu senior 2 okusingana President 7 tugenda mu International Conference Center olukuŋŋaana olwo lwali lwa wunsa body wunsa students body thank you nanyumyanga naawe kaakati ffe engeri gye twali tuva ku ssomero erya balita erya wansi bali ku ddembe naye bali ku ddembe jjukira ng'etujjukira eyimba baani bayimba kaakati ffe batuwa okuyimba nga president agenda bali bayimbye bwe batuyita president yali ayimuka bwati tutandika oluyimba baliyita twangwirwa nnyo ebikoppekoppe president agenda President Museveni atambula kaamadaala oluyimba tulutandise tukuba na ngoma twangwirwa nnyo ebikoppekoppe ne tuleke byaffe byebwe wange sibijjuka bulungi naye nga tutegeeza tuwanuuza nnyo ebyebulaaya ne tunananananana kati president aba akkiridde amadaala tutandika ekitundu ekisooka ne tutandika okugamba mbulaba bano abakyala ab'eyerusa lugenda mpola ng'abaana basindika eddoboozi nze no bantadde awo mu ttena nenze chairman naye nga siri muyimbi nnyo President Museveni atuuka mu lukuubo twogera ku bakazi ab'eyerusa gwaliyo kirabyeko akyuka akomawo addamu atula ku ntebe oba yali agolola nodda yali agenda n'abaminisita basituse bwe tumala oluyimba President Museveni n'agamba n'ayita omusajja n'amuga yejja ku kazindaalo jangu ovvuunule bano abaana babadde bayimba womala obbivuunula baddemu babiyimbe omusajja avuunula tudda tuyimba president atudde ate n'addamu okusigala kyekimu ayita omukulembeze jjukira batica abo baali betaaga no I need to speak to the leader of nzija ate oluzungu kati tulufuuwaawo ambuuza amannya munnyonnyola yakwata erinnya lye bayita wisdom n'angamba walifunirawa kati awo wankwasiza omukungu oyo babu neyiga abalowooza nti President Museveni tumusanze kati bategedde ti natandika omusinkana kuva mu senior 2 ate nadde mabega kaye njagala tutunuulire bw'ova awo waddawa tutunuulire okusoma kuno kuli mu kuyingiramu ebintu bingi nnyo kuyingiramu kati ebya Museveni kansooka embireke kubanga kati okuva awo buli we twagiranga baasa kati maama wange afa nga ndi mu senior 3 second term obulamu bukyuka ebintu bya muzeeyi wange babitwala tetwali tetulina kyakukola bakulu baffe oli ow'entebe ewaffe basisita baffe baakaaba ndowooza omwaka mulamba nga buli gwogenda okusaba ssente kale naboono wasaba ssente nga maama yakafa bannaye bakungubaga sisita bange twabeere wa sisita waffe ndowooza emyezi 3 nga bwe baba batudde bati banyumya bati oli n'atandika okukaaba maama waffe yali yatukuza mu ngeri ng'asobola okuyita obwereere ffe ne twambala kwegamba oli omukazi gwe teebereza nga buli yayagala okusoma kati antadde mostel she gave us the best we yafiira nga ayina eddwaliro lwe nabatya kizinga Timothy Lugobo yali MP
no bamita Timothy naye ayina muganda we baye lugobe Timothy yali MP we yekalangalo bawa kati ku kizinga ekyo mama wange yakolako eddwaliro Timothy ne bamuyita kubera kizinga kyabwe naga mukazi gwe tetulabanga muntu ajja wano abajjawo bavubi okoze eddwaliro nga nyumba egenda noba neddawa era we yafana nagenda nenninye nengende eyo okujjayo ebyuma kati bwafa bakojja abafe bakola ki obulamu ne butaba bwangu yafano first term senior free kati first term senior free nengenda nkola ebibuuzo sabikola bulungi second term nentuula senior free sina gwe nsaba sente osere nemye third term senior free sisomye jukira yagala nsome mbere musawo bwentu kati abaana nali nsoma nabo bagenze mu senior 4 omwana omwangamba wisdom gendo jango lijesalinge zija kusomera kujesalinga ate nyina sente kakati omwana omu nampa amagezi nangamba ebiseera ebyo government yali etaddewo ekintu omwana atasomedde mu ssomero eryo temumulijesalinga kati omwana oyo anfunye essomero Royal College Bunga ngendayo omusajja nangamba osobola kubanga oli kampasa gwe mwana gwe ngoze tulira mwana obeera wanga munnyonnyola ewaffe Kawaale nanga nina wana amasomero lino lyekawaala balita Strive High School gendo ojjulizeeyo omalodde wano ng'omaze okujjuza nenzijuza ku Strive High School nengenda ye baleme kuggalawo ssomero lyo kubanga nga bagamba waliwo abaana abatuula nga bakampasa munnange nengenda njoyininga jjukira ziri zonna term zisomye njoyininga senior 4 mu second term nze natuula senior 4 ku Royal College Bunga nga sikozeeko wadde practical ya chemistry practical ya biology practical ya physics nzija nno banteeka mu pepa ya biology eyo yennyini bagikyusa emirundi 3 lwakubba ne batuleetera practicals magumba nga sikiwuliranga nako abaana baali bampisirizaamu awo obuntu baleeta magumba neebaka otulo paka pepa weyaggwa ekibuuzo kiri nti wayita nayita mu second grade ekyannuma nagwa sciences kyannuma wakola practicals ate wali oyagala oziyita otya era nanti biology siyole nakola biology simanyi photosynthesis bitanga bindi mutwe nenkola oyo physics nafuna mu 8 biology nenfuna mu 9 nenkaaba chemistry oba mukaaga ne biology yannuma nnyo nkaaba ng'ate sinjagala mbeere midwife wa mama wange kubanga mama wange nze manyi nnyo wolwala wano nsobola okugamba kino kuba mu ddwaliro lye nga wempumula ngenda mu ddwaliro lye nga nsobola n'okugaba eddagala ngambiraba nenkaaba Extra Digest mugoba nsonga IBRAH Mukasa ge manya gange tuli ne muganda wange Wisdom Kaye muvubuka wa mulembe guno muvubuka wa kyasa kino muvubuka envuumuulo muvubuka ateri antama tuli powered by Sazo Provider Salance UG tuli powered by Sankago Shipping Company large upon yourself Idris Lukwago large upon yourself Daniel large upon yourself Tony Senabulia abasajja bonna we bali okulanga buli kimu kitambula bulungi Wisdom kyesagala kwerabira twagala kwebuuza ate alina ssente okikola otya kati kuba Royal College Bunga was an expensive school kaakati awo ojjukira nti nno president yatukwasa babu ne baani ne mwami Yiga awo ne kwaya eno ntandika okuyingira mu bya music ennyo njiiyo ennyimba zaali 2 kati nzirikodinga nzitwalya X Zone International kati oli omukazi mugezi we yaziwuliriza n'antunira bw'ati wazirikodingirawa waliwo ka studio awo oba waliwo kiwa nga simanyi padde kuba kaali kawa nga baliwa kaakati we yankwata ansimba milioni mmeka 5 olwaguze teepu yo aguze nyimba zo teepu nze saabitegeera yaŋŋamba ye yazigula aziwe muntu mulala kyemmanyi nga nsayininga gwe milioni 5 nakkirira mu paaka enkadde tuwa akapera k'ennyimba ezo Wisdom lindako gwe akapera lindako akapera funye milioni mmeka 5 nze bye nasayininga byonna simanyi wabula okukkira mu paaka enkadde nga wentunula emabega omukazi oba Brian tajja nanzinjijjako ng'olinga gamba ayinga akoze ensobi kaakati awo nali nkwataganya n'omusajja bantutta awo bwayise kubanga kati ebya music awo ne gayi bamita Julius Shaba mukubi wa ngoma mu Afrigo kati jjukira nfunye ki milioni 5 kaakati nziramuga Shaba olwo Shaba nze mugamba Shaba abasajja abo ng'ayagala nnyo Afrigo nga namuliramu ajoyininga
Mr Jazz Band yali no substitute ya Frigo namugamba beerawo n'oba okolera bwerere kati ye number 1 drama waabwe mugamba Shabo oyagala nnyo ebyendongo tukole studio tulipe n'avuka tukole tugende kazo ku Chase Johnson tukoze studio naye kufa tekuli ali producer tukuze ebyuma tuleeta muganda wa Big I bamita Big Chief mumanyi nga ye producer ava wali kazo najja nze nalaba ko Dickenson nga bajjawo ne bakolera tulakaza abone basitwala mu studio kaya tusoka tuddayo akapera twagala tusigira akapera oluyimba nyimba zo zebbiri ezakuwesa milioni 5 zali zitambula zitya IBRAH sijja kulimba sijja ziyimba lwansonga bali baziguza omuntu omulala ati sinakuwa kapera kuzange otegede kyengamba kubanga oyo mukazi yangamba zane enyimbe zibakwera milioni 5 nze naleeta ezo nenziteeka wali kakati nenyimira ku kintu ekigamba nali maze okubuusa babirye ng'ono omukazi ndaba abaseera nga tutegedde lusini ng'agaba ssente kakati nga omukazi kyakola asobola okugulako ennyimba n'aziwa babirye kubanga babirye olwo yali amututte nga muyimbi we ng'oba azigulako n'aziwaani n'agenda namuga agenda oluyimba mu studio era babirye yakolera nnyo X-Zone ne lusini ssente kati ye nga amusindika busindisi mu studio ng'oluyimba waaba aluguze ku ggwe kati wajjira ekintu oba otunda oluyimba toleeta lupapula kati bali abatundanga ng'ogenda nakubira verse emu wagirikodinga kati ye Brian ategera nti gwe kirobozi kyo kibi ne message ne bino wentuuza mu babire lunkolera babire agenda kunkolera ssente ye ng'alugula ng'osayininga empapula toyina right mechanical zonna zitutte